Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso gyegattako olunaku olwaleero njegadde tutunuulira obutula buno buyitibwa katunkuma. Njegadde mpulage naddala ggwe alina ekizibu ky'okubeera ng'akamwa ako kawunya, mulimu abantu ng'asobola okusennya naye n'asigala ng'avaamu akasu ako akatali kalungi mu kamwa ke. N'olwekyo katunkuma obutula buno bulungi nnyo ku kizibu ekyo. Gwe wenna awunya akamwa, katunkuma agenda kuba kuyambako. Omukolo otya? Buli ku makya ng'omaliriza okusennya n'eddagala ly'amannyo, ate osobola okuddira katunkuma ono nga bw'omulaba. Osobola obufuna nga buto oba n'obufuna ne bubeera bwengedde kati nga bw'olaba kano gwefuna katunkuma. Munyigirenyigire mu mazzi, teeka amazzi mu kikopo, funa obutula buno bukatunkuma bunyigirenyigire mu mazzi ago g'otadde mu kikopo. Bw'omala obunyigiranyigiramu sengejja amazzi ago. Kati amazzi ago g'onyigiddemu katunkuma beera ng'ogateeka mu kamwa, gamunyunguze mu kamwako buli ku makya ne kawungezi ng'ogenda kwebaka. Beera ng'ogamunyunguza mu kamwa ate n'ekirala osobola okunywako, wadde gaba gakaawa, gabamu akakaawa kuba katunkuma akaawa, naye gagenda kuyamba walina ekizibu ky'okubeera ng'owunya akamwa. Katunkuma oba obutula buno obutono bulungi nnyo bujjanjaba ekizibu ekyo, togenda kuddamu kuwunya kamwa. Ekyo nkubuulidde. Beera nga osobola n'obumeketta bumekesi n'obeera ng'omira otuzzi otuvaamu. Bw'oba tosobodde bunyigira mu mazzi g'otadde mu kikopo, osobola obumeketta nga bw'omira bw'oba ng'oli mugumu. Kwegamba kikulu nnyo munyunguza mu kamwa ate era osobola n'okumira ku mazzi ago wejjanjabe ne munda, togenda kuddamu kuwunya kamwa. Ekyo nkubuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.